kyensobola omugamba kiri ekintu kimu nti akimanyi nti mwagala. Nze saagala BrunoK, nze njagala Bruno Kigungu. Njagala omuntu ali munda mu ye bwe kiba kyetaagisa kuleka mulimu ndabirira omwana, nkulabirire n'omwana wo nkulabirire n'omwana wo, nze ndi mwetegefu. Ono ye mwana muwala Shifah nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay mikwano mulungi ataba ku Baba TV. Muli mutya mugamba ki? Omwaka omupya bannange gututwala tutya abalungi abaagalwa. Amanya nakawombe Shifah Hope nga bulijjo nyingiddewo ne programu yaffe ey'omulembe eyitibwa weewunyise omwagalwa wo surprise your loved one. Essanyu linzita. Tugenda kusurprising omwagalwa waffe munange banyumiza kinalyawo ng'abawo omukyala jam inbox yange era nga producer editor ogenda botterawo bu voice note obwo najja nangamba Shifah nyina omwagalwa wange bannange Shifah nyina omuntu ansula ku mutwe nyina omuntu gwendoota nyina omuntu gwenneegomba nyina omuntu Shifah nze nyamba bonkolera kino kirooto kyange ogenda kuba kwegamba ezimu ku dreams zange zituukiridde ezikyasinze zensinga okulootako konze munnange ontumawa nti munnange nkutuma ow'omwami gwenneegomba mu bulamu bwange Shifah. Omwami ayitibwa BrunoK konzoke. Omwami oyo omwegomba mu ngeri ki nti tugende tumusurprise nge tumwebaze nga fani nti kinti Shifah kale mumusiime nga fani. I appreciate him. Nti ayimba bulungi, alabika bulungi, ayambala bulungi, aseka bulungi, atunula bulungi bannange bingi nnyo. Konzoke mukwano ne Shifah nyamba ogendeyo bambi biki bona alemererwa konze nedda siremererwa ate bantuma wendaga ne bwe tuba surprise ova omuntu atutabukidde oba ekozeta nera ffe tuba twakoze ki twatuuseeyo ne mugambo nti era Shifah kale mwebaze nga fane ne kano okayiseewo nti nyina crush kuye mbeera mulaba buli wadda mu stalkinga mugambe nsaba nsonyiwa mu stalkinga ne bwe mbeeno mirimo gyange gyenkola mwogerako nga ndi mu bisenge nzekka kubanga bembeera mboogera luwalabu sigamba nti mubanyumirizeeko naye mwogerako nnyo era asanga kasikonda amuluma n'amukwata nze abeera amwogerako eno mu kisenge nga naaba nga nkola emirimu gy'abakama bange naŋŋamba era Shifah nze omulimu gwange nkola bwakadaama ne ŋŋamba kansitukiremu nnoonye mwami BrunoK era olunaku lwaleero lwe mundaba kiri obwedda mu stalkinga bwe mbuuliriza bwe nkola research nga bwemumanyi bwe tubikola kati ne waba waŋŋamba Shifah oba omusanga ekansanga eyo mba ŋŋenda ekansanga kale ne waba wanzibirako nti ekansanga eyo tagenda kubeerayo yali katikati naye asimbula mu busekendi konza ddawa nti alina emikolo nga bw'omanyi omwami atera oyimba ku mikolo awo alina omukolo gwagenda oyimbako eggaluga so byebigere bino mikwano so senenzigwamu amaanyi nga baŋŋambye ate gyali gye tulina omusanga avaawo naye ate bwe mpulidde nti ku mukolo konze katugende tukurashinge wedding y'abandi gye bataatuyise naye nga bambi mu lugendo lwaffe nga tumuvinga producer kabatereyo kuzimu ku voice notes n'ekirala omuwala era nampa obubaka mugenda biwulira naŋŋamba Shifah Bruno mugoberera ku TikTok mugoberera YouTube mugoberera ku Instagram mugoberera ku buli wamu ebimu nabiggulawo lwakuba yenze naye simanyi Instagram na Twitter na biki naye buli lwayogera nti you can follow me on this social media handle nga ngiggulawo naye mbadde nsaba nze bannaye byonna kambi bateereyo ate kyekitaliiwo kamubateereyo mwana muwala oyo nampa n'akafaananyi naga Shifah ekituufu ajja kwebuuza nti ani akutumye abeerawo ebyo byonna andabeko era siri nange mukyala mubi ne mbagamba bake for me crack cakes ez'omulembe Jack gift hampers kulo bimuli ebyakabi love you so much mutugoberere mubeereko nze Hope Shifah nakawombo omuweereza wammwe oli ku Baba TV. Ono ye mwana muwala Hope Shifah nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo. Nze siri mu Uganda mukwano ndi mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kyalo kye bayita Ebya.
Era omuntu gwe nfolowinga ye tamanyi naye nze mumanyi. Nali ku puroguraamu emu ne mulaba nga yeeranga n'agamba nti nze sifaayo oba omukyala alina omwana, sifaayo oba mutamiivu, simanye nga oba anywa ku mwenge, sifaayo oba musiraamu, kasita n'aba nga asobola okumuwondera. I love hardworking women. I love religious women. Sifuddeyo ba musiraamu oba naye ng'ali God fearing ng'atya Katonda. Omukazi atya Katonda yeekuba mu mutima mu bintu eby'ekikemo nti akemeddwa kiki atya Katonda. Bw'aba anywako ng'anywako kawayini kokka kiba kitya? I don't mind mwenge gw'omukazi oba anywa batanywa, but as long as yewa respect. I love women who respect themselves. Nkuwa obubaka buno obuntuusizza gy'ali kubanga yayogera ng'anoonya omukyala, taaludde ng'anoonya omukyala naye nga teyasoma namba. Nze sirina namba ye, nja kiwaakadde nsobole okwogerako naawe ng'obuntuusiza obubaka wange gy'ali. Omusajja ono yayogera n'agamba nti nze nnoonya omukyala ajja okunjagala ng'amanyi ky'ayagala ate ng'ajja okusobola okwagala maama wange. Kati oyagala azaddeko atanazaalako? Ebyo sibiinaako buzibu, balina abaana oba talina. Shifah, nkooye okubeera obwomu. Si nti saagalangako, nayagalako omuntu n'amenya omutima, ebyokwagala ne mpulira nga mbikooye ne mbyesonyiwa ng'akankite. Buliba olwo omuntu omutuufu n'ajja mu bulamu bwange gwe ndigwa naye mu mukwano era nga Mukama wali basobodde ansobozesa nensobola okuba nti nzizeemu okwagala nate era nga bw'okimanyi nti omukyala alina ne bw'okola ssente ne bw'ogagawula era weetaaga okufumbibwa. Mukwano njagala omusajja ono nti mwagala nga ye, ndi mwetegefu okulabirira omwana waffe. Ndi mukyala munyankole, ndi mukyala mukakkamu, ndi muweereza wa Mukama, mpeereza mu church eya Aisha community, musumba wange musumba wa Samuel Musigire. I love religious women. Sifuddeyo ba musiraamu oba naye ng'ali God fearing ng'atya Katonda. Ndi mukyala atya Katonda. Ekyanjagaza Bruno kubanga atya Katonda. Bigambo bye bisinga byakozesa atya Katonda. Ate neebaza Katonda nti yalokoka. Budde nga nnoonya omusajja nga mulokole. As we musangide ye reforms, I don't mind about that. You get sibi minding and you. But I love a woman. Once again, only how old? 28. 28 turning years. 29 this year. Manyi nti ali mu bulumi, omuyaga gumusuba gumuze eno ne gumuze eri. Naye mukwano nze ngenda mwagala nga bw'ali singa abampadde omukisa okunjagala kubanga nnoonya muntu atagenda kwegamba nkuba gyendi, agenda okunjagala. Bruno kyensobola okumugamba nti nja mwagalira maama, mutwale nga maama wange. Saafuna mukisa gwagalwa naye nze nnoonya muntu agenda kunjagala era nja mwagalira maama. Ensonga ey'okubiri, omwana waffe oba omwana olekuunu nja mwagala. Omwana we talifuna buzibu ku bulamu bwange. Amazima mukwano obulamu obw'omu bumenya ate obulamu obw'okukyeyo bwo bwanjawulo. Obulamu bwaba bamukuba kyeyo nga ffe buzibu kubanga tulinaako omuntu gw'oyogera naye, nga tulina muntu akwagala, n'obeera ku kyeyo nga tulina gw'osobola kubuulira kizibu kyo olw'okuba nti bwewala ebintu ebisinga kubanga abantu abasinga baagala byonoonese oba nkyogere mu ngeri oba nkyogere ntya simanyi. Ngenze mukwano obulamu obw'omu bumenya bukooye. Yabuuza nti bazadde bannange nsaba mumpe ku magezi omwana nga ampita Bruno tampita taata. Tamukkiriza kumuyita Bruno. Ajja kukula nga kishawutinga bulala
nga tamulaba nga taata owaddala. Yes, aba akiwulira nti ye ddadduwe naye tekiweesa kitiibwa mu bantu. Omwana akuyita erinnya wajja kuyimirira eri agambe nti Bruno, surprise this and this. It's not good. Amuforcing okuba nti amuyita daddy oba taata. N'abali ewaka bagambe nti mugamba mpite taata, kubanga ekyo kyagwana okufuna eri omwana ono, kubanga wanaakula nga yeewagudde ng'amuyita Bruno tagenda muwa respect. Abantu kigenda wulira bulala eri abantu oba eri ensi. Omwana ono ng'akuze ate ajja kuba nga takyasobola kikyusa. Akimukulizeemu ng'amugamba no, I'm not Bruno, I'm dad. Wabula bye neetega oba tebikola mu ŋŋambe enkyuseemu, nze sigenda kubeera wano mmale budde bwange mbule yadde omuntu aŋŋambako nti wuuwayi. Bino ebyokwetega kuyambagana osobola okujja n'oŋŋamba nti kyusaamu. Kyensobola omugamba kiri ekintu kimu nti akimanye nti mwagala. Nze saagala BrunoK, nze njagala Bruno Kigungu. Njagala omuntu ali munda mu ye bwe kiba kyetaagisa kuleka mulimu ndabirira omwana, nkulabirire n'omwana wo, nkulabirire n'omwana wo. Nze ndi mwetegefu ku lulwo. Ensi ekugiddeyo enjala, abantu bonna ne bakutaagataagula, naye nze ebigambo byange ngenda kwagala nga bw'oli, era ndi mwetegefu okutya tubeere ffenna. Ekyo kyonsobola okugamba. 2022 mwaka gwa kwetega oyinza okusuba ogumu future wife ku Apple. Mwaka gwa kwetega Ngambe teyeetega, newaba teyeeteze tekyetaagisa. Mugambe ngenda mutegulira wabadde yeetega. Mumpira oluyimba lwa Juliana, kantambule naawe. Kantambule naawe, somoke naawe, simanyi lera tuli wabumu naawe, tankwatako simanyi titawuli ekyusa, yinza ofuna mulala linga gwe. Tafaayo, nja mwagala nga bw'ali. Era mungambira neekuumire, nange ngenda mwekuumira. Nja kukola ekisoboka okulaba nti neekuuma, kubanga abaana abasinga, abaana ababaze Saudi, abaali bakozeko e Saudi bakimanyi. Saudi gy'olaba erimu obulwadde. Uganda bazanya na mpiso, naye lino wali ekibayita siriimu. Gwe kasita ogenda kubeera liddaala nti manya nti owedde. Ojjamu ngambira agendeko mu supermarket. Ene supermarket gano amata bagatunda. Ganywebwa abaana okuva stage yonna, agagulire gabjera. Teri supermarket etatunda mata gano g'abaana. Wanoba ogenzeeyo kunompa feedback kubanga ndi busy mukwano. Thank you. Wetuli nnyo. Naye zo surprise ataka, tazileta hatataka, ondinanze. Hokoza birungi kyenda sobi, aibine birungi rwenda, kulukumi kuwadde rwenda, olobulabo bwakumukumu buto nabo surprise. Ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma, ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuka, omwanono naye wawa mubwakimpwata mupomera nze. Surprising naye banange kankuwe kuhaga jangu ku surprising leta sente z'abaana nesooka ompe kuhaga kyekiriwa naye banange oyakira entebe eri omukazi enakusinga onyirira tuli mukola surprise
waliwo serebu Salim Sale waliwo serebu wayasule kira tumuketta tumugoberera katwamaliza nge nalinayo omukolo wagenda oyimba kati ku mukolo wagenda oyimba wetugenda omukwatiriza kuba eri ewalala yatubuze mumukwatirize kumukolo olagawa naye tipsikawo wanji mama mfumba mu kitchen nkoyo owedde ofumbira taata mwami bannange mutumireko damari tumira ku mwami naye ebyaddala kyokka mami nkulima ndetedde gwe surprise olimba teba gyeva ovawa teba surprise gyeva ebyaddala nkuletedde surprise teba gyeva olimba kyokka nne nantumye tamanyi nti olina mufumbo maama tabimanyi mba oli mufumbo just amanyi balongo nedda malinde kambe wano totumidde ku bafaani babakulaba ku TV yaffe eri ono nno twali tukola naye nno ku TV yaffe eri dayira walayi naye onyirira nedda mali kankuviire ndeka ngene nkola emirimu gy'abakamera fe tutambula ne kamera tulina bagirita naye nga tugenda kukubirako tujja kukubira ebyeyo byajjo kati tuli ku bipya new year new everything sikyo naye nga twegweko tugendeko nja kukubira kamale kasooke ngende tulonye ono yatulumiza dde omuto ngena edda nja mukuwa kale bye alright tugenda kukola surprise yaffe 9 minutes to reach the place kale katutuuke baneeno nga naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyendasobi kakati mba nensaba ondagirireko bampadde enamba yondagirieko ewali omukolo ndi garuga wano nga ku pal apartments kati omwefuna owa boda omugambe akulete ku Garuga Country Resort. Ku Garuga Country Resort wenyine? Country Lake Resort or something. Country Lake Resort Garuga. Kubanga endagiriro gundi koma location ekoma wano kuzina pal simanya apart. Ogenze nnyo olabikola ko ino kuddatisho naye ekyo ogenze Garuga Country Lake Resort something. Thank you. na yeso surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyendasobi ayibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayiwawo mubwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba Baleko mukwano. Kale kati obudda tuli mu kunoonya wali omukolo tugulabye. Bruno wagenda performingira. So kati kyembuuza era wendi right now abagole bali kufuna lunch yaabwe ndowooza after the lunch awo wagenda okuperformingira. In fact wuuno nengera jja. Nengera jja wuuli
tulengera jja ku mukolo kati wabadde oŋŋamba oyagala olwaki oyagala musurprisinga kuba ndabye wano nga tusobola omufunira amangu eri abadde wakunoonya nnyo kati tusobola omulaba kati anti kati ye tumulaba tumulengera agenda nakupafoomi kale nsobola okumulaba dde nnumbulira nze obubaka bwange buli nti ngambe nti mwagala okama era ndi musanyufu okuba nti agenda kwaniriza obubaka bwange kubanga maze ebbanga nga munoonya era mukulisa omwaka n'ebizibu ebibaddewo kitalo ekyokufiirwa nyimiridde wamu naye mu ngeri ey'okumusangula amaziga g'omwaka omukadde andabira bebi wange sina bigambo bingi mukwano nze kyekyoka kyensobola omugamba ebisinga ojja bimwegambira era ojja mumpeera enamba yange ya whatsapp bw'aba nga asobola ayogere ku nange kyensobola omugamba nti amanye nti mu muyaga omungi Katonda abeerawo okuyimirira naye ate ekirala nti awali omuyaga wonna wabaawo kale mukwano ojja bimugamba nze muŋŋambe ekimu kinze simujajinga ng'abalala be bamujajinga naye nza mukwano kati ngenda kuddamu kkubire ye mukwano kamale okuyimba kuba mmanyi yaddako I'll be running to you, running to you, anywhere that you go. See all the titles of the fighting, I'll be right there with you. I'll be running to you, running to you, anywhere that you go. My woman, my priority. Yeah, yeah, yeah. She fell in love with the wire. Whoa, whoa. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. She love me better than I love myself. I just want you to know. Like juicy, 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 miracle, juicy, 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 miracle, juicy, juicy. It's only color Indiana.
your love is fire. Tell me come on again, is that sing yo? Is that sing yo? Is that sing yo? Baby, I wish you so. Baby, your love is fire. Baby, your love is fire. Baby, your love is fire. Amata, ameru mutazi my baby. Oyo kwe mulama, tambula shi my baby. Jinkwenda, akugamba ko my baby. Mazinga Jesus, yandanda kowe kujiduke. Kota mubu, supo wange nene sweet inside. Nice and lovely. Nice and lovely. Alright guys, banange bagita wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Nga bwe nabagambye today we've crushed a wedding. Tetuli bayite wedding eno. Naye nga bwe mumanyi tulese surprise. Of course, I told you. Embeera mugirabye the performances, the kati wano mutulabira. Tulinze muyimbi waffe aveeyo. Ali mu kufuna lunch. Aveeyo bwati. Kubanga eno yokka ye way out. So tukibaze nti alina yita wano. I'm scared. Nga bwe muba mumanyi and everyone is looking at me. Everyone is like, Shifah alagawa. Shifah agenda ku surprising ani. Hey. Naye mutusabire ne kino kijja kuggwa. Ffe twabagamba gye mututuma gye tudda. Kati laba tuli mu mikolo gy'abandi gye bataatuyise. Naye tugiringirize eno bbali. Ffe tugiringirize eno bbali munnange. Tujja genda kulya mmere y'abandi kubeera mutwetalira w'abandi bwe bataatuyise. We don't have an invitation though. Batukiriza otuuka ne tusobola okubakwatira omuntu waffe. Mumulabeko. Mulabe embeera olunaku we tukoze eki. Naye wali twataddewo akuuma ne ayimuse. Kubanga omuntu tumulinze tavaayo bunkenke bungi. Naye ng'egye tulabye wano friend we ate nga naye bamuyisa okuperforminga ku mukolo guno ate nga naye faani waffe le Vixon. Katulaba oba asobola okuba nga amutuyitirayo amuyite mu style amugambe sooka ojje wano nyina kyeggamba. Katulaba oba kikola. Omanyi surprises zino bikyuka buli budde. Twazza tumanyi tumufunira ku mmotoka. Ne tusooka ate twasoose kulowooza nti tunamufunira oba kansanga. Ate ne tumala mmotoka nayo ne kigaana. Ate wano biki kati twali tumulindidde afulume. Tulaba tavaayo. Kati tusabe ku buyambi bwa Vixon tulabe Semakula agenzeeyo tawo basobola otuyamba. Kuba ye bwamukubirako n'amugamba banne esooka ojje wano nyina kyeggamba. N'avaayo eri ku mukolo ng'onsekerera. Waiting for someone. Obunkenke too much. Agambye ati neba naye twangu wegifunako simu yoko ogitwalira yiyo namba. So omuntu ayinza obutakyaga mwogeza ng'alya. No, but this is a surprise. I think this is a surprise. That's what you take. Na television surprise was it again. Surprise was it again. Na even na go to yana pressure. Oh. Twakachusa. Na nange mbanga. Anti obuzibu waliwo line kubo lifuluma ne liri. Kati tuli. Twinzo lindire ero nafulumira eri. Obanga ali muketa. Oshitegeera. Obanga ali ku mulimu.
Ogambo otya ssebo? Oyinza omulengeza wooli ate nze nandaba kanneekweke wano. Jangu wano nga jjeno ku mulyango eno. Nze ndi wano katebe tula fiiti wano. Walide rokoba. Wano waliwo simanyi inshwashwa simanyi craft. Kale papa. Singo mutadde mulawudi. Wululu. Sema kula unajja soko jjo kweke wano keke. This agenda fiirayo wano. Ate akomawo surprise. Surprise. Omwagala wange yani oyo. Anesoose bye nandimubuuzizza. Bwe nengedde wano Musumba nga nawe omuntu gwe tuketta obwedda tavaayo ko nze Musumba ntaasa kuba akasimu ako nkubira ku kasimu omuntu omuyita omwebuuzeeko surprise agambye bw'oba ku muzindaalo ogwo kisukka naye omwana ono nali mulabyeeko njagala bwati dayira. This is very good. Bino bizaamu omanye tubeere abantu batu appreciating abe bati bino ebintu bituzaamu nyama kati oba wandiseeko tayagala nnyo Bruno Kigundu. Agambye etya? Omanyi nyina paati gye basinga okuntyako ey'okuteeba. Paati y'okuteeba. Bafaani mu nsi muno oli mutuufu kubanga kati bw'abanga omuntu eyatumye Shifah faani ate munnange nkuteebese kati mbafaani olondaani naye lwakuba yansabye nti bwe nkusanga mukubireko kasimu akubuuzeeko. Mukubire kasimu atubuuzeeko ye yaani naye maama gino emisinde kamukubireko wano ali bweru naye kamukubireko akubuuzeeko. ogawulya taata mbadde mujjangu nga tulwana n'abahaaga babadde bagala delitinga pedi yange enjirina kati twagisigaza nokyusa passwords nabiki byonna byakyuka ebyo nafune abagezi kubanga ffe tubisobola Hello. Ogenda kwogerako nnyo we tuli wawoggana. Kale mukwano. Yegwani amannya. Hello? Yegwani amannya mukwano ndi wanne BrunoK. Mbabazi Einid. Ani? Mbabazi Einid. Mbabazi Einid. Oli luddawa? Ndi Saudi Arabia. Oli Saudi Arabia? Ndine BrunoK wano nga bwe nagambye ndi munoonyeza olunaku lwonna mpaka etumalidde ku mukolo. Tamanyi nti ne mu performance ye gy'abaddeko wabaliwo abadde balaba nga basitooka. Kati neyanze kati olina ensonga zo lwaki kubanga ombadde bubi Shifah and I think it's a week Shifah noonya Bruno. Shifah alabye Bruno kati ndi naye mubuulire. Nange nsaba mubuuzeeko. Buuno. Mbuuze nti era dde nnyabo. Era dde ssebo. Baana eweebale tweyanziza nnyo surprise. Omanyi guno omwaka omwana yasoose okumusurprise. Dayira. Mukama yeebaze. Ayina ensonga ze ndaba ku kimu yataddeko BrunoK wange omu bw'ati. Kati ku keeke n'awandiikako I'm in love with you Bruno Kigundu. Kati mukwano tubuulire ensonga zo. Nze ensonga zange nsooka mubuuzaako wasiibye otya ssebo.
akuwulira. Ali atya? Yeah, baby wange. Mukwano. Agaye baby wa Wow. baby wa Mukwano nze tomumanyi naye nze nkumanyi era nze nkwagala obeere mwana wange y'ensonga nkunoonya. Sinoonya BrunoK kubanga ojja kundeetinga dawunu nga noonya BrunoK, noonya Bruno Kigundu, noonya genda kubeera mukwano gwange. This is 2022. Naye kati omanyi nze abantu abamanyi bamanyi nti omuntu wabanja gadde like ebyomutima talina kunjaira bulijjo, olina kujja n'oŋŋambira ku mabbali. Kati awo bwe buzibu bwasoose okola walina kuŋŋambira ku mabbali n'oŋŋamba nti Bruno nonoonya omuntu akwagala akunoonya. Nze siwabbula enamba yange abantu bazifunanga. Kati wano onkutambuushi ku TV. Nsaba onsonyiwe. Sikirizibwa okweteeka kubanga siriiwo nti siri mu Uganda. Kati nsaba kunsonyiwa. Sikirize sinaba nakulaba bw'ofaanana. Ojja kunkubirako ku WhatsApp yange ng'oyagala kumanyiririzingako bonabo nsiimikisa. Anti agambe tannakulabako bw'ofaanana. Kati ye omukkirizisa otya? Amazima nze sinnange gye nsobola kunyumiramu naye nga bw'onooba ondabye Mukama anaabanga asobodde n'ondaba ojja kulaba oba nsaana oba sisaana. Ekyo kati nsobola okugamba. Naye kati neesabire. Naye nga weebale nnyo keeki gwasoose okunsurprisinga guno omwaka. Omwaka ogutandise bulungi olungulaba. Yankubira n'angamba akolereyo keeki eyo era njijje mu bake for me. Nangamba ekimuli, nangamba nzije kwebaze. Nze era munnange yasooka kuŋŋamba namba 1 faani. Niŋŋamba omuwagizi. Bu video bonna nampeereza waliwo ka challenge kewakola ku TikTok. Nze sigenda kubeera wano male budde bwange mbule yadde omuntu aŋŋambako nti wuuwayi. Bino ebyokwetega kuyambagana osobola okujja n'oŋŋamba nti kyusaamu. Ebintu ebyo birumu mbasaaga for fun Naŋŋamba Shifah mugambe bye yeetega waliwo nze mulaba. Nga neesimbe. Tweyanziza nnyo. Olonekano 2020 tuyagamba atya mu 2022? Yagamba nti nno ebintu byakwetega oyinza okukomekereza nga nagwo gukuyiseeko. 2022 mwaka gwakwetega oyinza okusuba ogumu future wife ku Apple. Mwaka gwakwetega 2022 oyinza okukomekereza nga nagwo gukuyiseeko. Mwana olwo ngaali serious ofu Shifah. Speedi gaje batwala. Byonna bu video yabo. I love religious women. Sifuddeyo bamusiraamu oba naye ng'ali God fearing ng'atya Katonda. Twayanize embaba zimukolera eki. Simanyi kyamukolera kuba simanyi bwafaanana. Weewaawo neyanziza nnyo like okunsurprising. It's very good. Lwakuba nkutte kiyiifuyiifu. Ekyo kiba kyekyo ekiyiifuyiifu. Anti kati ababutakangamu mu kiyiifuyiifu wandimutegedde nti gyali. Kati atandise ne mpereza ne message abantu ka bampereza message. Ate mnange kati atandise n'ekiyiifuyiifu ekyo. Okitegedde ate ye yagamba ye tayagala kuyita bya BrunoK. Ye gwe Kigundu we omubwati. Nampa n'akafaananyi yatandika mpa eno video. Nampa wano n'akafaananyi ke kaakano. Abakalaba ku Baba TV bajja kalaba ku screen yoyo mwana muwala. Yono. Einid. Buli mwaka munagwa. Einid. Akafaananyi akalabye. Tabotandikira maanyi. Naye kati Einid ngenda kusaba ekintu kimu.
atusoka tubaaba omukwano obekyali wange kubanga maani kati oba okutte kiyifuyifu ate nno Einid ekyo kirungi kizzaamu essuubi kasooka obeera kyali wange sinakugambako nkindi kusipidi osobola okubeera kyali wange netulabikiddako agambye naye tali si ku sipiidi ajja kugumiikiriza kati mbadde bambi nsimbula nzija naŋŋamba mulage kugana amata geeno ebweru kikino ekifaananyi malungi nnyo ku baana mbu she's ready to be a good mother. Yes, nagamba yetakujaji olwo tusimbudde omwaka naye kakati manyi kyetugenda okukola Einid tusooke tubeera ba mukwano nze ate ekyo nkisanyukidde sagala kuntwala supiidi omanyi omuntu okukkiriza okuba mukwano gyogo nakyo kinene nno ate abantu beeyagala batya nti bali ba friends era you first musooka kuba ba mukwano then songa ne musaba Einid akkirize tusooke tubeere ba mukwano like naye ensonga ze simanyi nakumanya nkutte kiyifuyifu saawa eno nsusuubira nti ndooza adde agamba ogambirewo ye kati Einid yesu obadde ojagalirawo kati kuba naawe waŋŋambye olina by'oyitamu kubanga walina wankubiddeko ng'olina stress ebyo bibeeramu mu mirimu naye bw'aba ng'asobola okunkubirako okutiimo mba nsobola kubanga bbiri ezibawunga ekidda nina obudde oba netwogera ku WhatsApp nze sirina buzibu ne siri ku bwangu sirina gyendaga ng'oli kwegamba toli ku bwangu gwe wooli ogumiikiriza byonna nze wendi sirina gyendaga ate era sinza ali ku bwangu ennyo kyenjagala okumwebazaako okubeera omuwala omukozi manyi kirungi nnyo abawala b'ennaku zino tebaagala bazaalawo emirimu agala kubinga up abawala bali mu Middle East bali b'amaanyi ate va ne bulijjo mulamba njagala nnyo abaana abali mu Middle East abahasiringa abaana bonna bali ku kyeyo Middle East Europe weya mwana muli bako katonda abongeremu emikisa naye Einid naye katonda akwongeremu emikisa mu byonna by'okola ate ofaayo kati tuli ba mukwano oli kyali wange oli kyali wange ebisigadde Hope Shifah ajja kukolako tofaayo kati kali akayimba kowadde oŋŋamba mbu nno muweereze ntera akayimba ka Juliana kayimba ki tantanire naawe tokamuyimbiddemu genda muyimbiramu bakunaye kuyimba naye kale yogeramu ebigambo ebyakusanyusa mu kayimba ako by'omanyimu sigenda byogera kayimba kuba mmanyi ebiri mu kayimba yimesegi gyemuwadde nolinda lwange genda kuweereza olwasooka omuntere naye ebigambo byange biri nti anywerere ku Katonda amaaso gafuulire Katonda ave ku bantu abaleke boogere ekitiiko Mukama akimanyi Mukama akebera mitima kubanga era ne Sitaani yagala inamaani nze ekigambo kyange mugumyamu Katonda nti agumire ku Mukama amumanyi ate buli kyayagala kigenda tambula nga bwakyagala okukkiriza Katonda kubanga Bayibuli ekigamba tetuli okulwanyisa emiriramu musaayi tuli okulwanyisa n'ekigambo kye atakuumira mpeera amiina kale ebisigadde Hope Shifah ajja kukolako tuli ba mukwano tofaayo naye anziza nnyo keeki n'ebimuli bya ssente okikomanyi bino ebintu teri yali abimbaddeko naye anziza nnyo Einid kati no friendship yaffe ogitandikidde mu maanyi yaŋŋambye Shifah sirina nnyo mmanyi sereebu sajja wa kabi naye kankuweereza akasente $1 zaffe entuufu ez'Uganda maanyi mami weebale nnyo Einid
Neyanziza. Kati musiibuleyo n'obugambo obw'omukwano. Buli obugambo bwennyini obukakasa omukwano. In case waba yeekubye mu mutima. Kasita ekya friendship bakituwadde. Ekigambo kyensobola omugamba nti mwagala nnyo. Omuntu ekagwesinako nempulira ng'omutima gwange musanyufu. Era Mukama mutuumire paka nga right time ng'etuuse. Akuumye Mukama. Okay, mwagalize lumu Valentine ennungi. Kuba enaatera. Valentine ennungi. Lwakuba eyaffe tugikeezezza. Nendowooza kati oli happy. Kati ndowooza oli. Jetta, you need to talk to him. Hello. Okay. Hello. Yes, please. Hello, Mama. Hello, Mama. Shona Skoise. Ayogera ne boss we ndowooza mpulira Luwalabu kati ate. Alhamdulillah, shambaba, shambibi, shona kullu. Ate mutereddeko Luwalabu. Nanti anti nangamba nti n'oyogera nani kati mbasinda mukwekebyero byakutambulira ku musana. Kati omugambye nti oyogera nani? Ye takimugambye agambye kimu baba nesirika nagamba okay slowly neyanzidane yanzite Shifah Mukama akumpira omukitawe balolo. Kubanga waŋŋamba kitabani kya boss kimanyi okusumbwa naye byonna katubisabire Katonda. Nange ekintwalaganya anti tebamanyi nti abaana bazze Uganda tuba tetulina bulwadde tuli seefu kati bakimanyi nti abaana bava e Uganda baba seefu tebalina bulwadde kati ekyo baba babasumbuwa. Of baba tumanyi kubanga bakola medical zonna. Ate nga bwe tutuukenera baddamu ne batukeerera naddala Saudi restrict nnyo ku baana abazze Uganda tebola batwagala ate bakimanyi tuli bakulu. Tujja kusabirako ne mukwano gw'omupya Bruno. Kale bye. Mashallah. Nze ntuuse surprise. Kale. Mukama akumpira omusaku w'ekyosinga okwagala omwaka guno weebala olw'okusindiga egendo. Omukisa Yesu. Abanga Shifah kino kirooto kyange kakitegeeza ntuukiriza nze ekirooto. Bye. Bye dear. Okay, bye. Naye ng'okitegedde. Surprise nze yasooka naŋŋamba faani wange. I mean ndi faani we. Nange ne ŋŋamba kansije munnange. Ngeno mugamba munnange kati ku bimuli mpandiikeko bubaka ki nteekako BrunoK wange omubwati. Nti ate ku keeke nti wandiikako I'm in love with you BrunoK Kiggundu. Yanganze Shifah manyi Kiggundu. Neno si asoosa abantu bangi bampereza message bwezi. Lwakubanga nga bali mu nsi ez'enjawulo be Uganda beebwe. Bonna. Even the fact that ndi mu limelight. Ate sijagamba nti siri muntu w'abantu ndi muntu w'abantu. Nyaniriza emikwano friends mbaaniriza bangi naye essaawa eno ebintu ebikwatagana n'ebigondi simanya ebikwatagana nasimanya relationships biki essaawa eno sijalimba abantu sinaba kuba ready. You're not ready for any relationship. N'omwana wange gwenkyakuza so but friends I am very okay with them. Banono yabadde akulembeza mwana n'agamba nti Shifah nze mpulira nga ndi mukugu ku nkola gye tukoze eno mu nsi z'Abawalabu. Tulabirira abaana kati mmanyi kye bayita olabirira abaana nansindikira n'amata ngamba ga mata gayina okunywa bagayita golode niki naye gambuze wano e Uganda. Ensonga z'abaana kati ng'omusajja ng'ali mu situation nganzi nze abeera n'omwana wange tuli protective nnyo man. I know. So letting someone close to my child but nobanga mwesiga nnyo. Exactly. So but emikwano I welcome friends. Yeah, I welcome friends. Njagala okwebaza abantu bonna ng'obali eyo naddala ng'omukyalo naze na surprisinga. Kirioko okwegomba abantu balina okwegomba abantu. Nange nina abantu benalinga neegombe dda.
edda aneda kati okula okyusa ebirowoozo kati nakula I know priorities zange ziri walala ziri ku mwana wange na music so ebya love sibigenda nnyo kiri awo ozinina already omuntu gwenda love mwana wange mwana wange atwala obudde bwange bwonna obusinga so ate kyoyinza osanga omukyalo omulala nga kyemukiyinza omunyiiza oyinza osanga omukyalo oluusi n'akulaba akulaza ajja kwagala omwana ate n'alaba obudde nnyo fokasiyo n'obudde nga buli ku mwana ate n'anyiigira omwana nti most cases single fathers are very protective aba atya nosembeza omuntu kumpi naye because of omwana we tegeera abantu bangi mbadde nga mbalaba nga batwala mwami Frank emisinde gashuka but they don't understand kati nze ndi mu state ngeya mwami gashumba nkitegeera oba oyagala protecting omwana wo tomanya ani gw'omuleetera kumpi so ebyange bikyali biwanvu mu nnyo naye nzikiriza friends yes tomanya nina emikwano welcome friends. I'm a very welcoming person gawonda wena ne wano nsinze sikanjinga abantu abapya who became my friends so ne Einid naye ajaba mukwano gwange naye byomukwano asikati byomukwano nina ebintu byomugambiddewo kasita byomukwano n'ebintu byenfokasingako mu maanyi bingi naddala omwana wange kyekisookera ddala namba emu mwana wange namba 2 mwana wange 3 mwana wange byonna namba zonna ezo so sawa eno ate sagala kwongerako bagita batya sagala kwongerako burden like eba responsibility ndala oba oyagala omuntu ba responsibility oyina okugattako responsibility oyina okukuba amasimu obudde bw'okuba amasimu omwana wange abutwala akyali muto tunyumya tuzannya nnyo so abantu abali eyongereyo kyegomba BrunoK mugira mulindamu bambi mulinde soke nkuze omwana wange balindemu nkuze omwana wange anti by the way ayina ne we yaŋŋambira ti Shifah omwana waliwo we yeetaaga era omuzadde omukyala amuyina omuzadde omukyala. She has a lot of people, her aunties abakyala jjajjaawo omukyala bombi we bali bajjajja abakyala ayina emikwano gyange bonna bamaama be mu bulamu we so she has mother figures in her life. Yes. Kati nakyakitegedde Einid naye nze kansuubire nze alese surprise tonyigidde bamanyi okunyigira eyo. Nze sinyize njogedde mazima like I welcome friends w'abantu kuba nange baba kumpeereza muneeka sente kano nga bantumye n'enkabba ate nange kyandibadde kibi nesikola muntu kyantumye naye ate saagala twala gundi bya mwana ngaomuwadde confidence nti no me I love being friends with people but at the moment nina gundi responsibility nyingi no responsibility y'omwana wange and I'm not willing to bring any person in the space y'omwana wange right now. Yes. So space y'omwana wange nkyagirimu kuba akyali muto so sinaba kutuuka kumuteekamu muntu mu space ye. Yes. Okay. Ate kyemmanyi naye ajja kitegeera ate n'omuntu yenna ali eyo atulaba wano ku Baba TV era naye asobola okitegeera kyoyogerako naye nga bambi ffe tweyanziza wadde tukutomedde ebintu ebyo si birungi ebyotutomera abantu tukusitookinze singa onkubira agasimu noŋŋamba nti Bruno mbadde njagala kulaba oze Hope Shifah mbadde ngera okudduka emisinde Hope Shifah kiroto kyantiisa mayi oluusi abantu omuntu ajja sikati mbadde simanyi nakiddako omuntu ajja Bruno yali bawange kuva dda olaba bwenswala ku TV ogamba lyeri erinnya ebbiri ennina mu bantu nti Hope Shifah bwakube nti alonze Hope Shifah nti ninza okubaayo n'omuntu ekiri nga ndabye because sina nyo relationship running again thinking about so when you told me kubeera newenze wano nenkutomera you were so comfortable when you told me how fun I know because fans always fun surprising nnyo abasinga bambi yakuba ono yaguddewo omwaka akwaku mu mwaka mala sinakufunayo surprise yonna but olwo ku birthday yange abantu bampereza engatto bikinga simanyi gye bivudde naye nga bataddeko with love I love you with love so Einid alina okumanya nti alina competition nyingi nnyo alina abawala abalala nga mutwalo abakompitinga otiisatiisa bama babatiisatiisa naye nga munange nze
nze bye byange nange neyanza. Thanks for your time. Obukujju bane ne Levikson agenza ansonyi wamanyi okulaba obulabi omuntu fani wange Levikson wange nengamba manyi kubira ku Bruno mga kimani njakubuza naye nga otherwise mena wataka ku Baba TV banange bino tembitwala bulalo bulala era show nga bwe mugirabye gwetyo bweri era nga mukimanyi Shifah nga bwaba mu abantu nentuukiriza ate munene omuntu n'aba n'empisa n'atusinkana tho abamu babagala tukubirayo kola ki but kiba simple bwe kitera nga bwe mutulabye neyanziza nnyo ssebo obubaka eri bafaani bo mbagala nnyo basubire music social media yange kati page yange yazzeewo ya Facebook so ebadde ekyaliko amannya agali funny naye nga Facebook erimu kitereze genda nakuzaako verification so babeere basigale ku eyo page yennyini eyo kubanga egenda tereera mbagala nnyo mwebale kunjagala ate mwebale nakwagala mwana wange Briera so banange Briera mufaanagana gaira photocopy the eyes amaso basinga kunganja afaana maama we akufaanana nnyo okay kale mwebale nnyo kwagala Briera ate mwebale nakuwagira mukwano gwange Shifah nunze mbadde nga ndaba ebintu byondifaaniwo wena ne mukwano gwange wa surprisinga bamuyitana asijja mwogera linnya naye wamusurprisinga ne bamuwa ebintu byali birungi bibi musimu babiraba musimu naye bamwe essimu katuddeyo ntunule mubetwawe essimu male kulaba ba mutual friends bo webale nnyo kubanga singa program yo tebadde ate abantu tebandifuna ebirabo lwakuba ate ebintu olwotwala ebirabo abantu ne bagwa eddalu naye nga bambi kino ekintu omanyi lwaki erudda kireetedde abantu okuappreciating ate kireetedde abantu abayamba okuddamu essuubi abantu abayamba okuddamu essuubi abantu abagamba nga nti bweyamba bakutekinga for granted tufuniddemu abantu abakola charities ez'enjawulo abantu abayamba abaddiza abantu yaŋŋamba ne kano nkwebaze charities otera okukola bambi okugenda okureaching out to people nekyo yakiŋŋambye ngenda kuresuminga okuyamba ku page yange we mbadde nga nkola tuli babadde bagiwamba bahaaka naye ngenda kutandika next week so nze ekyo ekyange ekyokuyamba abantu bwe nti bwe nakuzibwa so abantu nze sirirekerawo okuyamba abantu I am just like that yo character yange yes kale bambi thanks for your time twebale nyeeza nnyo Shifah obudde bo naawe munanga ate nojja eri yonna nonnonye neggaluga gye mbadde nyimbira otaddemu obudde bo ojjajjira aba program engeri gye tustalkinzeemu naye nga bannange tweyanziza mwandabye obunkenke bonna bwe twabaddemu but hey here we are so and nsanyukidde kya friendship part to in actual sense omuntu yenna gy'oli ne bw'oba kale nkijje ku saidi yo ne bw'oba olina omwami oba mukyala ng'omwami wo si mukwano go nga mukyala wo si mukwano go simanyi kye muba mukola make sure mu creating a friendship whereby you can communicate and laugh creating a jokes waliyo abantu nga munne bwa creating a joke tebasobola gisekera ekintu nyakuwa bawala like that tricks omuntu kati nganze nga wondaba nti ndi single father ndi protective nnyo eri omwana wange nange kennyini kubanga kati mama mwana wange yafa ku myaka nga nina emyaka 29 siri muto nnyo but kino kyantukako gyoyinza oyita emyaka emito ekitegeera so ndi protective mu ngeri otegera ekintu kyankuza wemba nga ndi 29 kyankuza kati ndinga wana mwende endowooza zange so neteeka gyojjamu ng'oyagala kubeera close oba girlfriend kumakinga sure nti omwana afuuka mukwano gwange kubanga oli ng'okigumizza nnyo ng'okibaze na nnyo naye neyanziza nnyo Einid okunsurprise nga bino bintu bizzaamu amaanyi kuba tubeereyo abantu naye nga bw'ojjako kino ekya love party era ku appreciating a musical ate faaniwo abantu babeereyo ne batuvuma like mugwamu amaanyi naye obulabitoba abantu abakurespectinga besides nti okwegomba naye nga ayagala music abantu abamu abajja ne batuvuma bali sad tebeeyagala bo kennyini tebeeyagala bo kennyini nga bo bali sad with their lives kubanga teri muntu ali happy n'obulamu bwe atandika okuvuma omuntu atalina kyamukozi in actual sense so bwe nti onze bwe nkitwala
nemmanya nti Katonda ali saadi, either alina obufumbo obubi bumutawaanya, either talina mikwano mu bulamu bwe, either bizinesi zimuwuuba kati obusungu abulesse ku nze alowooza ebirungi ebirina okuba ebibye byandabako mbunze yabitwala. So bwe ndowooza ku ekyo it keeps me going, nenkola ekiddako nengenda mu maaso n'obulamu. Otherwise mwebale mwenna ababaddeko mbajjukiza +2567821051569 +25670256257 ze namba eziri ku screen mwewala abafeera abayita Hope Shifah. Baagala nnyo tubadde n'omwami BrunoK ye surprise olunaku olwaleero. So till next time, we love you so much. Kambagambe nti bye bye. Bruno bye sebo tweyanziza nnyo. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifah Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Neyanzeeke olw'obubaka bwange kubanga obutuusiza. Naye lumu ebigambo mbadde sibirina kuba nze siba na bigambo bingi mukwano. Naye alhamdulillah neyanza kubanga otuukiriza obubaka bwange. Akuwa omukisa Mukama. Akunkumire Yesu atakumira mpeera. Amazima ndi musanyufu. Nsindikira ka vidiyo bw'obanga olina vidiyo gy'oshutinze nsindikireko. Neyanze. Yamukwano. Tuvuddeyo. Omukankaya bya. Sina namba ye. Enamba ya Bruno Sijirina. Kati ye nja muweeyo. Nagamba nti nze sijja kugenda kugundi ku genderako buli programu gyakulambiraba naye nze saagala kuyingira mu kabokisi ke kubanga namanya nti abantu bangi bayingiramu kati naalowooza birala. Wanje? Nasekopada olina programu gyewakolako waliwo watwala ebirabo n'osanga akasajja nga kafunye mukazi wala kyokka omuwala ali ku kyeyo olunaku olwo lwannuma neyo. Webale n'obubaka, webale byonna, webale n'obudde bwo. Mukedera. Bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifah Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.